ene senior 6 kati eno senior 6 eno senior 6 abadde babuuza nayitira mu IU Islamic University in Uganda eno gye natuula Geoffrey Lutaya gye yatuula Kayindo Tafire gye yatuula General Ashande gye yatuula ebbanga lyonna Museggona lyabadde ne walukagale kimanyi nti walukagate yasoma oba abadde asoma kwanya abantu wa wagenze leeti mu electoral commission mu nomination okwewandiisa bo kubanga okwewandiisa kati bo bano abawaaba bagamba nti natutteyo gundi endo ne banominatinga nga bo bakebedde kano aka-expired date basajja baludde ebbanga ddene nga batulowoozesa nti ebintu ebyo bizibu byabo ab'amatayo abaasoma okireza nagamba nebaza nnyo Kyagulanyi okujja kwe kuba bingi byakoze ebizibudde abantu amaaso ffe twafunira nga abasajja nga bajja ku TV ne boogera nga the composure y'omubiri gwe yonna nga designinga poster nti omubaka ajja ng'agiteekako obumulimuli amakooti mbanirizaako nati abalungi abagenda maaso n'okubanga mutulaba era nga mutugoberera abalungi abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ne mwebale kwagala nnyo Focus TV yange omusajja effort gyagenze maaso n'okuteekamu ekyamazima matuufu ndaba nga etandise okuleeta ebibala mweyongerere ddala okulaba nga ate mutwagala n'okubanga mutugoberera kubanga ensonga nnyingi zetubadde tugenda maaso n'okubanga tubaleetera ate nga zikwata ku ggwanga lyattu Uganda n'ebyo nno ebisikkulumye oba oliawo emitala w'amayanja as long as birina kye bigattako nga Munnayuganda. Abatulaba ku Beyond the Newsroom bw'olaba ekifaananyi kyange teweebuuza kirala kyonna wabula olunaku lwaleero tugenza okujja wano nga omubaka omuteeketeeke eyavaayo n'agamba nti baleese bakapere batyetye basobole okujjawo omusajja omugundiivu nga nze haba akadongo kamu kugambye empale ez'abakankanye edda ne badduka ne babatwala ne mu kkooti ne twebuuza oba lwaki tyetye ow'akadongo kamu atuuka okukanga omutwale ne mu kkooti mbw'obuusabuusa empapula ze ez'obuyigirize olw'akakiiko k'ebyokulonda kaba kamunominatinga katyange empapula ezo tazirina. So bingi bye tugenda ogenda maaso n'okuba nga twogerako wabula kyenjagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisekinoomu asobole ogenda maaso n'okuba nga agifuna mu ngeri emu njagala okusaba twegatteko ng'osubscribinga kona mu kigambo subscribe bw'omaliriza okona mu kigambo subscribe okone mu kade kagyemu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tugenda maaso n'okubeera nga tukuterayo. Omukulu Julius Caesar nsaba weeyanjule obuuze ku bagenda maaso n'okuba nga batulaba atusobola okututemera mu nsonga nga bulijjo bw'otera okugenda maaso n'okuba nga ozitematema newankubadde nga nkuwambye ekipayo olwaleero abaye baffe tulina kati Focus Media nayo kweri yatwegasseeko Focus yatwegasseeko Beyond the Newsroom mwena mbalamusiza amanya gange Julius Caesar kya bbeeyi nga bulijjo wetuli wano naye ekyebbeeyi kyeki ndi kya bbeeyi oli kya bbeeyi omunkuse twasomako ne mugagga nga mwavu ne magezi nga musiru nasoma n'omwana nga ye mugagga nteemu ayina enteemu ate nga mugagga ati balina ntensibe yali awo namasuba bamuyitanga mwami ntensibe eyo bana kiyamaani awo namasuba awo awonga ku siteera ayina batabani be mwe bali mu kibuga tunakolako nabawo ku Majestic Plaza njali munoonyako eyo wa adde eyo gya Facebook eyo yamugamba mutuno ne bwe muli mutya naku zairo naku ziri 12 11 omwezi gwa 11 it's 11/11 omwaka gugwako tuli mu kaseera kali akasembere ddala ak'omwaka bannaffe abazungu bo bali mu Halloween kati ogenda ku TikTok wonna osanga bakuba nyimba za Michael Jackson ziri eza thriller oluyimba baluwayo lubenga lukola mu Halloween time nga aituuse lwantiisa naye nange nalina binali njagala okukwatagana nabo tukole season eno nga tuyidedicatingira Fere Lutaya omugenzi kuba season lwetuuka nyimba ze zivuga nagezaako kunoonya muwala we bamuyita Tezra
Tezera Lutaya ne Justin n'omuvubuka okati sina muvadi musajja mukulu bamita John Lennon Kabogoza mutabani w'omugenzi Phil Lutaya naye omukyala yabadda bwe mbadde sobola okwakisesinga naye si mufuna bulungi Tezera ngera twogere ku ensonga tukolenga festival ya Phil Lutaya buli tutuuka mu mwezi gw'11 omusajja nkugambye yasetinga standards ezze bali abazungu balina ekyabwe kyebakola mwenna mugende ku TikTok mulaba nyimba za Michael Jackson kuba bali mu Halloween oluyimba lwa Thriller narubaka ewakanga mutabani wange mutwali mu myaka nga 3 naye baba yagugumuka okumala wiiki namba ng'alaba emirambo ng'agugumuka alaba emirambo okitegera so naffe tulina wano abantu abaffe tusobola okubeera nga twewe embracinga tucelebratinga buli kadde akaseera kabwe katuuka abamu ku bo y'omugenzi Phil Bongole Lutaya tutuuka mu kaseera ka 1 December World AIDS Day yewuuyo tutuse mu Christmas ebikujjuko kati abantu batandise waliwo omuyimbi agenda okujja jjewo Phil Lutaya ku mulembe guno ddala ebintu bitasoboka tumuwe ebimuli bimulekere oyo ye yajja lulwe musajja yatukuba balubamu nambe ya Christmas tumusinze instrumental zokazoka kati wozuliza kati mu kibuga bino n'abantu bandise okutunda bi Christmas tree bino ebyokutimba stroke yakyuse mu maduka g'abantu kati amazima amatuufu gali nti singa corporate twagina wano Uganda oyo musajja yandibadde asinga obugagga oyo musajja yandibadde asinga obugagga naye kati bannaffe ba Kenzo bagenda okusaba corporate bafuna birala okitegeera Kenzo mukirowoozeeko ekintu ekyo kya copyright mwemulowooza bwe obusente bwe baba batugenda bbaawo permanent zijja kutuuka ziggwewo naye kati tunuli omuntu nga Phil Lutaya buli mwaka Christmas etuuka dagamba aba n'emyezi 3 mu mwaka ogw'ekumi ne December abo nituba tuli mu muudu abantu ebikujjuko bigenda mu maaso abantu beetegeka holidays zituuse kati amasomero bagenda kugalawo nga 25 holiday bagisembeze abaana b'amasomero baba waka okitegeera kyo mbakubiriza abazadde abaana bwe bakomawo kati waliwo n'abaana abawumudde abamaze ebibuuzo senior 4 P7 banaye abazadde abalina ku mirimu atagyesittaza abaana mujje nabo mu bibuga mutandika okukola nabo mubayigize ku mirimu bakolekoleko omanyi omusajja omu yaŋŋamba ekikyatusibye ffe abaddugavu mu bwavu n'obunaku kwekera ku makya ng'oli musajja mulimi n'okwata omwana waagenda asoma obusawo bw'otalinaako idea yadde nga naye omwana ono singa omututte n'omusomesa obulimisa yanditandikidde waka ng'atumbula ebyo emmwanyi z'olina yiika 2 n'amanya nti ez'ebbiri tuzisobola tutya okuzirongoosa ne zisobola okubeera nga zeeyongera okuba nga zituwa emmwanyi eziwerako ye abaffe bwe twongerako ezibadde yiika 2 ne zifuuka 4 akatale tugenda kanoonya tutyako emmwanyi okusukuluma ku taata bw'abadde aguze wakamizaani ka mukono abayindi kye batusinga omwana omulenzi atandika oyingira mu bizinesi kya kitawe nga wa myaka 12 webale nnyo ne basudde yakiyimbako yagamba nti wano osanga makanika omulungi akola emmotoka n'obugaali wagaggala walamu agenda ate bugenzi Japan ng'ati kulampya okitegeera naye yandibadde agamba kayenga kanjige baweesa nkole ekyange kati tuse mu Uganda nga teri yadde asobola okuweesa oluwagi lw'eggaali naye ng'ono abadde azikanika obulungi kafulu olufunyemu ku ssente kati agenze kutikka mpi ze batakanika mukuse we tutuukidde wano olunaku olwaleero kanzijewo kano ka breaking news Seta High Mukono ku ssomero ly'omukulu Jesse Muyinga recently awo twalina sage yagwayo ey'okufa kw'omwana Elishama bwe bagamba nti omwana yeetugidde mu kisulo olunaku olwaleero tukedde ku makya nga tulaba waliwo amawulire g'omwana omuwala afiiridde ku ssomero eryo Pretty Nyangoma kyakigenda mu maaso ku ssomero lya Seta kati olaba story yombadde nkyagidiginga deep simanyi oba omwana yafiiridde ku ssomero oba mu ddwaliro okitegeera omanyi kati byanjawulo omwana asobola okuba nga yafiiridde waako oba mu ddwaliro nga bali bamuzaayo wako omanyi amasomero ago gayiza obubbi batusaba sente za medical kati finze owange gyasomera bamusaba musasula medical emitwalo 2 naye ate walwala bamukusindikira kantu kati nnyo somanya musujja sente za medical zikola mu za mugaso kama yayi kayinza okuba either yafiiridde ku ssomero oba waka oba mu ddwaliro kati bagamba omwana we Seta yafudde kati twagala ku confirm labe yafiiridde ku ssomero waba yafiiridde ku ssomero then abazadde ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa ku ssomero eryo waliwo oli gogambye Elishama yafa omwaka nga gutandikaawo wabawo nalono yafiira mu puulu zonna deaths teziri kiriya bulungi essomero terivaayo kuzoogerako bulungi abazadde basigala bali awo naye
Omanye ekitera okutuuka recently wano gwali gwakumeka gwali gwa mukaaga gwa musanvu waliwo omuwala yafiira mu bbala bagita atya Maisonnois naye ebbala eyo neggalwa amangu n'embiro era ne bakola investigations mangu nnyo n'olaba nga zikoze eki ziwedde ne bagamba kino ne kino nene guno gwaka tetulaba nga investigations zagenda zitya ez'okunoonyereza ku nfa ya Elishama abazadde kiddayo erimu omanyi kati tulinamu kiri nti njagala nnyo omwana wange asomereko wano simasomero banaye abazadde kyembakubiriza asoda kano kankoze bubi abaana tubajje mu masomero agalimu omuyeeyo omungi kiyamba ffe ng'abazadde abaana tubajje mu masomero agalimu omuyeeyo omungi kuba olaba bino ebintu abaana bonna benkana newe omutaddewo naye ekikusinga okuluma nti yeyo gwe value gy'omutaddeko sente z'omutaddemu okitegeera nti omwana asomera miliyoni 2 buli ttaamu omwaka asize miliyoni 6 nti kati ogenda okwibala balamu okuva ku nassale paka secondary wafiira ebyekiyaayi value gy'omutaddeko kyekisinga okuluma nti omwana njagala abeere kino ova ku baana abazadde abala bayagala abaana ate omwana yamulabirire oba omwana agenda akulire ku ssomero omwana alabirire nze omwana atulabirire abazadde tujjemu naye endowooza nti omwana alina kulabirira ggwe okitegeera abazungu batusingira nti omwana akula nga talina stress ya generation z'amabega nti atalina olabirira jjajja biki ate naawe omuzadde okyazaala oyagala ono omwana gw'olaba asomosemu akatini ate alabirire ne abaana b'okyazaala okitegeera so abazadde tunoonya amasomo getusobola okuteeka abaana baffe gy'otasobola kwogera ng'omuzadde nga tesobola kuwuliriza tutwalayo omwana wo essomero tasobola kuwuliriza ng'omuzadde nti omuzadde ayogedde kati negye nga lintwala omwana ne baŋŋamba simanya ne mba yakola dormitories mwe bagenda ssula mbwe abazadde temukkirizibwa mu dormitories z'abaana ne mubuuza oli musiru omwana ndeese mulenzi ebisolo byabalenzi nange ndi mulenzi ndi kitaawe singa obadde oŋŋamba nti nyingira dormitories abawala ekyo kyandibadde kitegereka naye ndi musajja omwana musajja obasola we njagala okulaba nti tokkirizibwa naga munzirize sente zange ngenda n'omwana wange so gye batasobola kuwuliriza ng'omuzadde totwalayo mwana wo isn't that what we call value for money anti kati olaba tosobola kuteeka mwana wange nga asula nga mmese bamanyi okusula mu buntu nti obwekijegajega naye nga abaana babajja kusinda empitirivu abazadde tebabakkiriza genda kulaba abaana wa gye basula kwegamba wensimbiyo ekitiibwa n'omwana wo amateeka gayita abaana balina sula bameka mu dormitories obwo naye osanga amasomero agamu gakyapanga abaana ku ddeeka 6 kutegera oluvannyuma lwa incidence y'ebuddo ebudda bwe yajje essomero okujja kwalyo bakyusa amateeka nti abaana lisa obutunda bulina kuba 2 okitegera abasajja bakolanga buddeeka mukale 3 abaana 2 nawe tugamba minimum abakulu ne boba 3 kale oluka yagulu nagwa nakuba nze sistange gwenzirako yavaako ko katanda nagwa n'amenyeka so byebyo gy'otasobola kwogera ng'omuzadde nga tebasobola kuwuliriza banaye jjayo omwana mutwale ewalala mujje mu baana mu bino simanya sinyeyo no balina sema streams 10 simanya buli stream erimu abaana sema 15 ekyo tuteekerawo omwana tasobola nafuna attention ya musomesa tebamufaako ne walwala teryafaayo kati fe abalina abaana balina endwadde kitegeera simanya mwana alina sikosero simanya mwana wa asima mwana alina allergy ekiro omwana naziira yetaaga buyambi metro ni simanya ddo omwalde ni bali eri bali ku byabwe nabo bali mu mizannyo gyabwe so abaana mubateeke bali abasomero kino kiri eri bazadde ebyo kiyamba mu abazadde ebizibu bituwa ku seeta omwana tasayinza kufiira ku ssomero mulundi ogusooka asooka oyo Elishama omulala naafa era tebitegerekeka era nensigala nze nga ndi muzadde nkyanteekayo omwana wange kati ono tetumanyi oba yafiiridde ku ssomero oba yabadde obweru wa ssomero tugenda kukizuula ndowooza story ekyadevelopinga bagenda muziika nkya bayirawo oyo omwana bazadde be beeyo omukono then bagenda muziika eyo mu west beyo bakiga Nyangoma ina statement zokola ezinyinza anyway mukuseere tugenza okutuuka wano olwaleero olunaku lwajjo ku baraza honorable kati tekikyaliko kubuuza Medadi Segona yatutte Walukagga mu kkooti ng'agamba Walukagga akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi okulaba nga kamunominating era ayagala akakiiko omanyi ebyo ebintu byawukana Walukagga batugamba badde asoma era ssabo yonna asobola okuba nga agraduatinga yes Walukagga ali mukola
bachelorize mu public administration awo ku St. Lawrence University. Kati eyo teba equivalent ya senior 6 kuba beetaga senior 6. Simanyi ki kye batunuulira naye nze manyi nti yeteeka ligamba nti olina okuba ne certificate ya senior 6 or an document equivalent to senior 6. Omuntu wamala senior 4 kitegeeza asobola okufuna kyasomaawo nafuna certificate nekigatta emyaka nekikabalinga giri emyaka 2 kyobalaba abaana abasinga abava ku mu senior 4 bagenda nnyo ku busawo midwife ne basomera emyaka gyabwe 2 giba gigasseko senior 6. In fact mukyala wange yaŋŋamba omwana agenda ku busawo teyandibadde ng'agenda na ku senior 6 bwamala senior 4 kubeera empapula ze basinga okukebera bya senior 4 ba midwife bano yes midwife senior 4 nti agenda mu mugundi kusoma busawo midwife senior 4 a branch gagende asome myaka 2 kibadde kavalinga wali so wano ya drop yagira ona yangu wakati uli alimokola diploma ya kati webali nnyo kati walukaga yaliko omusomesa yasomesaako ate bangamba mbu yasoma obusomesa bagiyita batya ade bagiyita tisi what teachers college bikoze bitya ebyo so kati Segona ndoza yatidde buti agezaako kwekwata ku bisubi. Of course ekifo Segona wadukaga kyabaddemu ekya meya tewetaga buyigirize. Omuyimbi yakanza atya owekitiibwa munnamateeka naye omusajja we yakuba akayimba mu 2012 akaabakoowu okitegeera walukaga duka ekiwabu sabasaba nakugamba nti omuchina ataasoma yakola zino essimu gwe mugamba ataasoma essimu ze tulina ffenna gwe n'ogibekula ataasoma agibekula mu phone book eyasoma n'agibikula ku Facebook okitegeera omuntu otumu omukisa ne waba teyasoma kasaba ng'ebiteeso bye biyamba kyobola bano ku kifo kyabaddeko ekya meya n'oba tewasoma okibeera kasoba ng'olina amagezi agasobola okudevelopinga ekitundu kyo ate nga bagamba nti yasanga budget yali mu ziti millions meka ajirese ku donana kati ajirese eri mu 1.4 billion oyo muntu omuyita wa muzannyo azimbye bano kye batya offices za town council nazijja we zibadde yasanga ku musingi asitudde flat ewe ziri waggulu kati bano batya abantu ababavuganya nga ate bakozi bo si bakozi abadde ng'agamba abantu yakubba yeyanziba fenna tuli bankuseere mboba onoze n'omukolako akantu nga kano ekifo ky'okuwa amafuta akugamba hebu naye weeraba naye yakubba yeyanziba kati batya nnyo abantu abazze nga balina enteekateeka ennungi eri abantu batulowoozesanga nti okubeeramu ebyo ebintu bizibu nnyo Kyagulanyi yajja n'abimenyamenya n'akyusa old order n'ateekawo new order nti n'abavubuka kati musobola okwenyigira mu byobufuzi. Owekitiibwa Mpuuga babadde wano nga bali mutongoza campaigns zaabwe n'agamba nti ne bagamba ebigambo bino wammanga Mpuuga yagambye bano abajja ne system ey'okuwemula balowoozesa bannansi nti ebyobufuzi birina gendera ku kuwemula tulina okubeera nga tubikyusa tubizzeeyo ku mutendera guli ogw'okuzimba bannabyabufuzi abalina embavu ab'omuzinzi mu Buganda be yeetaaga bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze eze mmese bwe buzibu bufuze bufunye kulowoozesa si twetaaga bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze walukaga mukulembeze si munnabyabufuzi enjawulo eri wakati w'omukulembeze ne munnabyabufuzi be baba bakubuzaabuza n'atwala ssente za simanyambu kasiimo bampadde akasiimo wakatandika okukola wiiki emu bampa kasiimo nkuleesa ozimbe ennyumba yange naga nkuleesa ozimbe ennyumba yange tennaggwa twakasima musingi nti ate nkuwa akasiimo ki okigira abo bannabyabufuzi n'abuzaabuza ebigambo bingi naye ng'ategeeza ekintu kitono nnyo naye fula yogera oluzungu olungi ennyo twetaaga bakulembeze walukaga mukulembeze azze ekizimbe tewali emyaka gyonna gibabaddewo bano waliwo n'omwami wa mitanino yali yagala okuwasa Maama Fiina Kiyimba omujjukira Abudu Kiyimba yaliko mmeya we Ekyengera nga tewali kiriwo naye alina bye yakola naye nga ye omuntu alina engudu ze yali malimu omwo azze omusajja mu kisanja kya myaka 5 akolaze nti ekitebe kisituse budget agirinyisizza oyo ye mukulembeze ate abantu tebakomplaininga nti omusolo ogutwongeza biki balaba ssente zaabwe we baziteeka ne kye zikola ye mukulembeze alina n'omulimu
Okigera zina message zinawe zijja sente walala kujjako parliament oli munnamateeka omuntu abadde mu parliament emyaka 15 linda ku oli munnamateeka advocate mu parliament emyaka 15 okigera omwana yakugamba nti yadde n'akagali akaliko donated by honorable Sseggona tekaliiwo n'ambulance okigera yabagembwa kadi yabagambye agenda aleeta ambulance 2 etwala abalamu n'emirambo mu myaka 15 ambulance ekola sente mmeka egula sente mmeka ambulance ye wamma okigera mu myaka 15 abo si bakulembeze bannabyabufuzi twetaaga bakulembeze omukulembeze yajja okugamba nti sente zino bannaaye ekirungi zandibadde zikola kino nze okuzegabanya omuntu omu miliyoni 5 nze omuntu omu ngene ziteeke mu byenfuna byange nze ngaggawale ng'omuntu naye nga tulinawo kisobola okuteeka mu community nti oba wano twetaagawo kale akafo batuzimbewo kale akasomero ka community omuntu ayinza okuba mukulembeze mulungi ate omuntu ono nga bambi ne byakozeeko birabika nenga obusobozi bwe bukomaawo tebusobola ku ddaala liri kati Sseggona kyagezaako okutaasa kwe kutwala omukulembeze ow'ekiboggwe tishaito ow'ekiboggwe Sseggona biki byatukoledde kale tutogere ensi ebaddewo Sseggona yakajja mu parliament yaze bavudde wano Mengo nga tugenda mu kulonda kwa 2011 bajjira mu kibiina kyabwe Suubi 2011 nga balimu nga bonna we bali akakundi kaabwe abateeketeeke Suubi 2011 ngetuleetedde kiki kye bakoze federo yo bali bagibanjiza kyogamba ensonga za Buganda bazivaako abateekete bazivaako bulungi nnyo naye kankujjukizeemu twatandika ekisanja kino nga Right Honorable Joel Ssenyonyi ye chairman wa Kosase ku mulembe gwa Joel Ssenyonyi nga chairman wa Kosase kwe twamanyira ababbi abali mu gavumenti ena abali akasente n'abeewa ensimbi era ensonga eyasinga okuzibula bannayuganda amaaso yali ya mukyala gwe bayita Bamutulaki wa airport story eyo nebuminga nnyo biki threats ne ziba nnyingi ku Joel Ssenyonyi ebiri n'ekitundu emyaka bwe jaggwako gavumenti ey'ekitundu n'ekyusa mu bukulembeze gwe bakwasa akakiiko ka Kosase ye Medard Sseggona Medard Sseggona ebbanga lyamaze nga yakulembera Kosase biriwa byatuleetedde ku tebo kyegambye nti Kyagulanyi obuzibu bwe yasanga kwe kuweebwa n'abasajja okumwekukuutirizaako abakulembeze Kyagulanyi bazze nabo ndowooza Kyagulanyi alina abantu balinga 3 4 5 bayingiza ebyobufuzi era ng'olaba banjawulo Ssenyonyi azine Kyagulanyi okitegeera ani omulala awo Balubongoya abali betugamba ati bano bali active Shamimu Malende Malende balinga abantu mu Kyagulanyi be yasangawo bana bali bakona n'abakoleza bonna abasajja babbi banyaguzi babaddenga muziri parliament erezi baddengamu obubbi kyobola bw'osobola okuŋŋamba nti Ssenyonyi yakola mu myaka 2 n'ekitundu nga ye chairman wa Kosase Sseggona ate nga abadde mu byobufuzi emyaka 10 sina gyokka kuba ne Mengo ba mu gavumenti ndala nalabye wano atwala Mbwatekamwa gundi mu kooti ng'agamba Mbwatekamwa yamwogeddeko nti yali asente z'omuwala gwe Nakivuba ate kati be bamu ku bavumaganya asobola okwebuzaabuza n'alowooza agenda mutwala asobola okwebuzaabuza n'alowooza agenda kutwala Mbwatekamwa mu kooti Mbwatekamwa bayogedde amazima lwakuba ekiriwo nti enguzi tebaako lisiiti yajja kugamba nti ndaga okitegere naye nga bakimanyi amazima obujulizi babitwala mu parliament ne babiva ne bagamba bwe naffe tukutemere omuwala gujigire okitegeera kati yajja kwekaza ndaga lisiiti enguzi tebaako lisiiti sebo mwami Sseggona enguzi teriiko lisiiti ensonga z'abannamateeka nzikwata mpola essaawa yonna okutwala mu kooti n'agamba no yandifaminze n'akusibirawo defamation simanyanga cyber because of harassment ng'ogenda awo balimba so tunayo okukutya tuleme kutya akaliro ke babataddeko kutya akimanyi bulungi abantu muli mu kyengera bonna kolo bagenda kawa Sseggona ayimani walukagga ate busiro yonna waliwo omwana wange Kamala ali eno akimanyi ku ground taliko tekimutiisa katindako mu bantu bonna abeesimbyewo lwaki ono gwayagala okuzirowingako walukagga lwaki ali ku walukagga
ali munayo walukagga ate akimanyi bulungi in fact Sseggona akimanyi bulungi ne mu kalulu akawedde 2 yali tadda singa teyali nupu kuba ono omusajja yali mu FDC ebisebe bamuyita Magoola yali amuleseeko pressure y'amaanyi kubanze muzeyi wange yali ku campaign team ya Magoola era Kyagulanyi ye yataasa Sseggona Sseggona alina amaanyi bannange Sseggona gali gaweddewo bale mulekerawo okunafuya abantu Buganda beezimbye Buganda bamalidde mu resources government ebataddemu ssente okuzimba abantu abakulembeze ab'omuggundu nga Sseggona ebazimbi basomeddewa wano omusajja wo yaddayo okusoma kati ali mu kola zit PhD mateeka alina masters degree mu mateeka Medard Sseggona be bantu betwetaga mu parliament ne kati ddala otwale tiye Walukagga ekitava ku Ssenjegero kifuuka Wankindo kyoyagala okugamba Walukagga tetwetaaga abantu bakozi amateeka tujja bayita nga twetaaga ogabaga okitegeera gana amateeka si mazibu nnyo okitegeera nti balina etteeka lyabadde bagala okuyisa mbu simanya abafumbo nga baawukanye ate baddembe okuddamu najja n'alyamu n'alya anaafuna k'omu mpale naye nga mwayawukana tonnabiraba nolinda tonnabiraba amateeka kati ngaago ono waba teyasoma nnyo kiryawo kigenze wala nga batuuza abasumba ne babagamba mutunnyonnyole ku tteeka lino etwagala oleeta ku nsonga z'obufumbo basoma omuntu ne waba talina nnyo kye yasoma akimanyi bulungi bwe tuba twawukanye naawe nga twawukanye ate tewali nsonga lwaki tuba tuddamu okugatta ebitundu by'ekyama okitegeera naye mukutugana kati etteeka liri mu parliament abantu nga baawukanye ono simanya aleme kukaako demu kuteesa ku ebyo yanti kati kyegamba ku bintu ebiruma twetaaga abantu abakozi Walukagga tukizudde musajja mukozi asobola okukulaakulanya ekitundu kati gwe musimanya mbw abateesa twetaaga abateesa ab'amateeka kati etteeka liri lye baleese mwawukanye n'omukyala kati ono watuuka eno ng'ennyonta emuluma oli waddembe okuddayo n'ofuna mu mpale okitegeera kati ekyo kigenda kuba nedda ekyo kigenda kuba tubanga abawadde ebbetu abakyala bakwatibwe kuolaba omusajja asobola okuba nga mwaya naye ng'omukazi yakukyawa n'akuzira kayiro ko mutaddewo etteeka lino omusajja ajja kubeera yasinzira agambye kati ye omukazi namuleka mu nnyumba yange twayawukana njagala funa ka mu mpale aba agenda kukwata bukwasi mukazi naye ate omukazi kizibu okujja anonye omusajja mbu naye ayo yezza mbu akwata omusajja no bino ebintu abantu webabakubirawo ne bagamba mukuteesa nnyo kati kyetaaga okuteesa nkukyayi twawukanye so parliament yaffe esensi y'okwawukana mu bafumbo kuba kwawula bitundu bya kyama okitegeera musobola okusigala nga mwogerezeganya taata ne maama tulina okulabirira abaana naye ng'ebitundu by'ekyama byawukanye kati gwe oŋŋamba nti ono wanaabeerangawo ng'ennyonta y'omukwana emuluma mbu oli waddembe okuddayo olyengako maloddeyo mwawukanye esensi y'okwawukana kwawula bitundu bya kyama musigale nga mukuza abaana naye nga wali teri bakyali akwata ku munne mukuse mu byonna gwe kino ekya Sseggona okuwaabirwa okiraba mu perspective ki oli yatidde kati linda engeri gye banaagusalamu ekyewuunyisa ate oloya wa Walukagga erokwago we bazirunda ne Sseggona ye ng'ate bonna bali under the same law firm tokimanyi nti Sseggona akolera mu Lukwago Advocates ate oli eroya wuno bosi wa Sseggona ate kati eroya wuno kati awo ogenda okulabira bagenda zanya Walukagga omupiira nedda baba Walukagga yasoma bye babuzanga Sematimba muteyasoma omusajja nga yasoma simanyi obupaatiri kati uliriza nze kakubulire wano Sseggona agenda okusingira Walukagga bagamba nti Walukagga yakola a premature entry ne bakugamba ebeera valid emyaka emeka ebiri bwe giyitawo ebeera invalid kati bagamba nti Walukagga yajoininga ng'ekoze eki eweddeko imbu ebyo byambu era Sseggona ne ttiimu ye balabanga awo wewali ki omukisa ekituli eky'okuyingiriramu kati naffe we tugenda okumaliriza nga tusaba ebyo omunkuseera otunnyonnyole Sseggona newonazine sawa 10 newonazine sawa 10 tolina kyogenda kujja mu kooti ojjukira omusango gwa Katholo bwamage bamuwaabira yagambe yamuwaabira gwe n'okukusasula siri kusasula
yabeeyo mu parliament yaliyo okigira kati ono byaliko oli Walukaga yagenda okujja kubwa meya ng'amanyi ye ekirooto kye okigira Sseggona be bantu abalinga olaba bali mwezo Walukaga nga olaba bali mwezo nti ye ajja mu kifo n'agamba ngenda kusaavinga nga olaba Kyagulanyi ngenda kusaavinga for a purpose ngende ku David Dako yakimanyi nti ayinza oba talina mpapula bulungi n'agenda n'asoma ng'akimanyi mu kisangi ekiddako ngenda kwesimbawo okimanyi abo abantu bonna okimanyi omuntu abafaananako akatono yenze kawana Onawe wafaanana ize mafaanana nze natugera ku makya nentuula ku mulimu nengamba ngenda kukolera wano emyaka egi webale nnyo nveewo ndekera abalala bajje bakole Walukaga yajja akimanyi kye beetaaga nga ogenda mu ofiisi ya paalamenti n'abitandika n'abikolako n'asoma babule beekwasiza kino ekifo kyabaddeko teweetaaga nakuba nti wasoma P7 kya division mayor nabadde ndaba okigira era abadde akimanyi nti wenva wano nzira wano beetaaga ki nabadde ndaba podcast ya Dr. Kwefude Happy Powers amujja ginonyako ng'agamba imbu ow'ekitiibwa ne gurupu ye omusango guno bagusaasaanyirizaamu ssente eziri wakati w'emiliyoni aga n'ensanvu era ng'agamba nti musajja wattu Walukaga ali mu kaseera kazibu ne Kwefu n'agamba nti yayogedde ne Walukaga one on one Walukaga n'amugamba Kwefu kakkana bano mbalina mu ngalo zange Walukaga kyasinze okwesiga talina kyeyeesiga gwe obeera ku kituufu ofiiranga ku kituufu bagamba nti tewasoma nga webagenze mu kooti ejja kuprovinga wasoma tewasoma nesaawa yonna avaayo mukulu agamba nti saasoma mawulire oyo aba mujega ba obibe weebali ba obibe weebali ne ba ada abali ku graduation kati Sseggona tapapala akkirize afe mpola naye akkirize okufa empola munkuse lwaki abantu bano bazze ne bawaabira nalabyeko omubaka omulala neyeesimbyewo saidi zeeno ene walijjo Olusannyonyi ye Ivan ani bwohe yes yayeesimbyewo eyo mpozi bagiyita batya constituency Nakawa division east kekabatabula bo bano baasaba ekifo kikyamu era ne babeera nominated mu kifo kikyamu baasaba mu Nakawa west kyokka ng'eri Nakawa division east Nakawa east division aka division kekabatawaanya Bwongo Mese kati bana baba nominate nga bali basiru naye munkuse nedda ababa nominate nga bali basiru omusajja raisins ensonga ye ng'agamba mmwe bataano muveemu nze kati bannangirire mwasaba ekifo kikyamu negundi abamugyeyo Ssenyonyi ate nga yaliyo member wa parliament nti Bwongo Mese okigira ababa nominate nkubuuza ekibuuzo oyinza otya obanga okulembera ekitundu nga gwaliyo kyokulembera ate nga tomanyi kitundu mwokulemberera kati ono aze yakimanyi ajja obuzi yakimanyi Bwongo Mese anti obuzibu Ssenyonyi mwamugya eri ewaabwe Buluuli ne mumuleeta eno kyovula tabimanyi munnayuganda kasoba ng'oli munnayuganda okkirizibwa okwesimbawo wonna ate kasoba ng'oli mulonzi waawo kati mulonzi w'e Nakawa mutuuze w'e Nakawa oba yava Buluuli oba yavaawa kati mbwa tekama wuuyo yagenda ali wuuyo mu Bubende naye nga luli yali Kasambya okitegeera ne gundi ono ani ono ow'oluzungu lwammwe ono mbidde ono webisiga ebyasala Lwera luli yali yeesimbye Masaka ati yagenze mu Bubende gye namulabye kasoba ng'oli munnayuganda kati yenoonyeze wali Wikisport wasobola okwesimbawo nti wali abawejjere bangi abankuseere bangi tebannamubuuka omulembe guno tumanyiddwa baddage otegeera kati so ebyo Walukaga kyolaba agenda kuzinisa omuteeketeeke amazina yayize n'okuyimba bawoza bano oleeta ty obuyimba namulaba nga ayimba ssebo Sseggona nze nange nali mmanyi okuyimba lwakubanga ate mwagamba bino si byabayimbi byabukulembeze okitegedde nti nawe olina ogenda otandika okuyimbira abantu Bwongo Mese asigale mu bibye awummule adde mu kyembazi zaabwe bakole bawuze emisango awummule emirembe bawuze emisango
twakugamba nga abo abantu banoonya mirimu tebanoonya kukyusakyusa bulamu bwa bannayuganda bo banoonya bo nga bo baagala tegekera bannayuganda ensi tebalina kye babategekera emyaka 15 abategekedde ki abantu b'e Busiro East abateereddewo amateeka agabasobozesa okubawo nga muli mu kukola ng'eririwa kwe tosoma ng'eririwa kyogamba minutes toziraba genda onoonye Hansard olabe nidda bino ebyokuvayo n'okayanako obukayanyi nga tolina kiteeso kyoleese kizimba byawukana twakayanyeeko etteeka ly'emwanyi eryo ng'olwedde bali baliisa nakasente bwe wakafuna n'akasente yakafuna so tuve walukaga ne wanamala emyaka gyonna nga talinye ku fulo ya parliament kwogera as long as akolera abantu be constituency kuba kati government yasalawo obuvunanyizibwa nebwejjako nebulekera abaki aba MP kati yasegirinya bye yakola mu bbanga tono lya myezi bwezi osegera mu bbanga tono lya myezi bwezi segirinya bye yakola kitwetaaga kuba government emeddwa okutwala services mu bantu naye ofunye omubaka alina ku magezi asobola okulobingira constituency okigira ajja kikola bano bajja kugamba ffe tuba bize tuba mu kuweza misango gyaffe ajja n'afuna omusango gwasimanya guno ani ono eyatta omwana gwe bagambye yatta omwana e Masaka muguluma omusango gwa gundi yani oyo omusajja yatta omwana gwe bagambye yasaddaaka omwana katoka jubi n'abeera ku musanga kimanyi kuliko obukadde 8 n'abeera okukati constituency n'agifiisa walukaga yakimanyi abantu be kibagala kimanya agenda kubeeranga mu bantu twetaaga abakulembeze twetaaga bannabyabufuzi mukuseere kye kiba kiddako ekyawalukaga in case singa baba bamuwanduukuludde tebasobola muwanduukulula era bwaba wanduukuluddwa tolaba nga kiba kikuba ebituli mu kibiina kya National Unity Platform n'akakiiko k'ebyokulonda abasobola okubeera nga bayisaamu omuntu ne bawandiisa omuntu atalina biwandiiko bimala kyegambye ogwekenyo ngambye nti abasajja omusango bagutaddemu obukadde 7 lwaki ekituvu oba okigulirira buguliriza soko gatteko ng'oyogera ng'ogenda kwogera gamba imbu bagambye imbu ongambye wano nti imbu ongambye imbu seggona omusango yahagusa yasanyizaako obukadde imbu kubagamba imbu sigwoyogedde ola imbu nti seggona omusango yahagusa yasanyizaako obukadde 7 ekintu nga kituufu ng'okimanyi bulungi dini teyasoma lwaki ate mba nsaasanya obukadde obungi nina genda bugenzi mbuuze lindako kitegeeza ngenda kugulirira mokusere tugeze ni mukuva ku Kampala Road ngenda Nansana omunaku ojja tambuzaawo ebigere omugaga nvuge Range Rover yange giwemu amafuta ga mitwalo 3 weebale nnyo kakati oli kyaliko kati seggona okukakasa nti walukaga yasomera Masaka okitegeera okuva Masaka okuva wano paka walukaga yasomera Ekinyerere wetaaga sente mmeka ogenda okubuza oba yasomera omusajja yatuuse n'ogenda mu Yunebu eri wano ntinda n'atinkula empapula za walukaga Yunebu eri wano ntinda nga yagenze okulaba ng'empapula zirimu ebituli teziri mu bituli walukaga ni mwaba yagwa senior 6 anyway Kasaba yafuna principal passes ze mukuse points ze 5 nga nkusibula alinda ku Lwashande batugamba teyasoma batuka n'okumubuuza ebipapula bye n'agamba yalina certificate of attendance ku mucaka segeera alina n'ebbaluwa ya omusajja gwoliko ya graduate nze ku Ndejje University weebale nnyo ya graduate nze Endejje ya graduate nze Endejje tebamunominatinga kati walukaga eyasomesa nako okitegeera ongambye alina musoma diploma omuntu gwe bawa diploma bagiwa muntu alina bisanyizo kwenkana ki bw'osomye naawe senior ya mukaaga oba certificate weebale nnyo kati olaba emmesenge ekugamba mbwe twawalukaga mu kkooti omusajja yali ku diploma okimanyi omuntu eyasoma biblical theology nga bw'owulira nti tugeze Musubasirwa dda sigamba nti teyasoma naye bw'owulira nti doctor ekitiibwa kyo doctor eyo PhD teyagifuna mu kusoma kuno okwamu yagifuna mu theology okimanya akkirizibwa okwesimbawo n'ayingira parliament kati kigende nti seggona gwengo Messi omusajja ali mu kusoma diploma bagiwa muntu alina bisanyizo ki bagiwa wa P7 omukutu kuwaligwa Focus TV yange kwotekadde ni exclusive banywanyi munzikiriza omunkuseera basibule tetugenda sukka wano mbalamusizza nnyo mbeebazizza nnyo okuva gye twatandikidde mweraba
kale njagala okubeera nga nkujjukisa gwagende maaso n'okubanga otulaba weetaaga okukwatira omukolo gwo video ebifaananyi Focus TV and Group oba Focus Events webali nnyo genda maaso n'okubanga ate bakuwa obuweereza obwo. Bw'oba ondabidde ku Beyond the Newsroom oyagala ennamba yaabwe ojja kujja oteeke mu comment section gw'alinayo omukolo gw'okwanjula, olina omukolo gwa mbaga, olina omukolo gwa kukyala, tujja genda maaso n'okubanga tukolako. Then yali ku Focus TV ennamba zaffe weziryawo wansi ojja genda maaso n'okubanga ate mwana tuwo tukubira. Inno bangi abagurama w'Oluganda abaŋŋaanya okukozesa ekigambo okugenda mu maaso naye nga bw'omanyi bankubiriza nti toddanga mabega, omwana w'obulenzi bw'atunula emabega guba musango. Banywanyi sijja munnange ate kubeera nga ekita ekiremera ku ssengejjero bwe kiri nti kifuuka wankindo alimu obulungi atera nannyuka. Banywanyi munzikirize mbateere wano oyayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira agende maaso n'okuba mpeera ebyo bye musinga okubanga munjagaliza. Nkoze ne Ade ku kamera mbere bulungi tuddingane nga mungwakiriza. Ku subscribinga ku Focus TV bingi